Akati no kubuli. Omanyiza chairman yo samusima. Chukulimba. Tatandika bwotyo. Anti laba. Bulwali abantu bakolagana nabo naye. Chairman samusima. Nantsaga atwe kuba mpira. Chinzo bus stage yakirese. Mweke nyinyi mwekube. Anti kugambe wenti. Anti kugambe wenti. Tozam they will also have that view. Anti kugambe wenti. So complete. Ebiga byagero biwulira. Bino ebyeni byese byasoka. Leave alone bili. Kugamba bino byasoka. Statement ezo zuya zakola. Inti mugumu nnyo, yes. Kati state kase okwogera kala abantu. Let us assume. Nti oba ngwa mu under dress kale oba exposing. Ate kino ekyokugenda mu kona kyo bakikake ekyokuwa obujulizi okuteeka ku bajulizi anti miya kuteekako buteesi baba mukubidde simu gwe kyoga anti bakedde bukezi namuteekako anti gwe kyalo omunjalo otegeera ekintu kimu nti omuntu avuddemu olubuto taba mugumba okitegedde omuntu avuddemu olubuto bamubalamu bagumba. Choga, did the state first consult Chairman Nyanzi before coming out? Absolutely. Kubanga ebintu bya court ebigwawo bugwi eba process kyobola nti basaba obudde tukyanoonyereza tukyabulamu kira no ku council wafari ku musango ogwo tugenda shikanga bbiri nga yetuwumba tukyabulamu tukyakola bwe tuti okitegeera nti batuse mu kukkaanya okutuuka ekifumi ekyo Chairman Nyanzi nakkiriza obajja kujjayogera agambe akirewo saamulaba mufumbiro saamulaba gondi saamulaba mutuuse mutyawo Sauda saamulaba awo nga mutuusewo mutya awo nyini awo kanso osibye otya nno oli live ku Shamu 25 tuli mu kwata kantu ne Mustafa Bukenya nga tuli mu kwogera ku nsonga ya Chairman Nyanzi nga tugamba twalabye Jonga avudde ne bagamba nti y'omu ku ba state witness nga tugaba basoose mwebuuzaako tebadde namwebuuzaako omunsi kufula state witness kakati tebamwebuuzizaako naye jjukira bamukwata ensonga zizimu n'agenda ku poliisi era poliisi gye yali yakola statement nga bamubuuza ku nsonga ezo kati engeri ye gye yazinnyonnyolamu state eyinza okuba yalabamu ebigambo bimu kimu bibiri bisatu yesobola okukozesa okukakasa nti drilling yaliwo bayinza okuba tebaagala yekakasa nti gundi ne gundi yaliwo naye okukakasa nti drilling yala parade yaliwo so bo bayinsobola okwagala okujjamu layini emu bbiri mu statement gye yakola nga bakola ki so bamuleeta mu kooti kumubuuza oba eyo statement yo wasiiye ate nga amazima yo bakola ki yakola statement number 2 basobola okukikorespondinga ne gundi n'ebyayogera ku TV and it was a national TV ogamba nti kuba yagamba nti yaliwo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Yotambulira okukola interview. Tasooka kulya bajja kukola interview. Naye nga situzoli ngba tetwe bannaye. Gwe. Gano majege nnyini aba. Teliyo kate bannaye. Teliyo kate kagundi. Wongo atenga bukususa. Obana chema lya buli wano bannange. Ate bususa ate. Gwe jebbi. Ani kugenda okulagira. Nanya tule tufune set tunyonye Mustafa ensonga eziga amaso mu ggwanga azitegere bulungi ne bane zisala muntu muko senjale muluma gwe bojja ko interview ate balidde enfinga zikedde kiri kyama oyogamba oli myaka 3 naye kati ensi egenda eraba amazima no time we always acknowledge those who are innocent no Mustafa musajja mukulu ne bawakana wena
guno gwe mundi ogusembi okunkozesa ng'enjala ennuma. Mustafa bangu agala kujja kukola jangu ng'olidde. Ate munkeeza. Jangu ng'olidde. Twakkanyiza ssaawa emu breakfast adde ssaawa emu. Kati oli mu budde. Buno ne banga ndi busuubuzi. Nego gano maje gennyini bannaye. Bino yeno gye byaddamu bino. Agwe bokolako interview z'abasawo Abaganda abalumbibwa ebyokola. Bamala tamala kulya. Muntu oli naye gwe. Wasonja wekulumira. Waka. Kaya tenjale bekulumira. Kyato video ng'olidde. Kingeri gye mukeeza omuntu. Ko twatuze kukola. Werimba mbungenda keera kati okedde. Muze saame kajibbi. Oyazo kusa saawe emu ngatakulaba. Ngulage message. Baga mujira mumulinda linda kunenda. Ate sha mugolo naddamu nampeereza message. Tokeeranga. Twatuze saawe egi. Ya symbios obwereza. Yasaye mu tutazimu badde manyi beti. Yosa kuwereza sawe mu kitu nga sawe mu 7 am bring me atukulambiro. Sawe mu kitundu tanaba kujja. Anti 23 ogwokuna. Tera 23. Ekikuliko tudde. Twazo kusa sawe mu nilikuwa sawe mu tunga tunatuka sawa 2 kitundu 2 sawa 3 muzanyo sasa ndeka 10. Kali mu tulekanya whose problem was it? 3:10. Muze wanene. Kati zirime. 3 kitundu. Owoze yale nnuma fe twalidde dda. Tolanze ddagala. Tuna kufu. Wamma welcome to Shalom 256 ddagala. It's happening with Gamba. Kaswe ekigambo it is happening. Omanya oli ku Shalom 256. Alana subscribing kindly that we get to call that don't miss out. Ya subscribing turn on a notification bell to get notified. Nese kigabagamba batwayomba ati okyangu yanye ekyokusubscribe. Bayomba nye buli muntu ayomba. Kana obulango amala kunyumba ngamba Shalom oyogera oki. Kati soko kidde bagaba subscribing. Those who haven't subscribed, kindly subscribe. Bagamba ba subscribing. Musubscribing. We bagamba that speed. It's the same thing like candy subscribe. Well, wali speed wali banye musubscribe na kusubscribing mtu get kompola. And those who subscribe turn on the notification bell that you get notified every time that we upload. On Shalom oiro ayongera ku size limited stock agenda kugwa banange atomula ajja kujja mu meya. Nego kya byaddala ebintu bikola. Nati kweje emyaka agala kuongera ku size myaka ana. Ekikulu nkutya kati ni bikola. Oyina kwagala tugulie ku bafana. Tumuwereze oba fake guys. Bikolera ddala. Gulayo ka mitwala 3. Kano. 3. All the sale price. Nkubuli ekintu kimu. Sawa. Kati ate kano kasinga omukazi ebbeeyi. Okimanyi? Abakazi wali bambe. Ate kano kali permanent kaga permanent results. Kasitwa koisa use once for all. Ka mitwala 3. Kano kola bakashalom oil. Offer. Nenga price endala kaba ka mitwala 5 on other days. Kano kampo kano ka muntu omu. Ekabaka nicho nakamalawo. Yesu ofuna ko kyoyagaza noteka akankaterete. Oba musoka gula abantu nga babiri. Bwoli kendera ngoyongerako. Toso akendera oteka no kamba kanyo kimala. Ke kano 0705 271973. Ono Shalom Power on 500 and above. Bwemba maze sinda mukutambula netago sokozanya yako musaka mnune kubere nziremu nyunge kanobo wangira muri kaneno. On Shalom Power na soft and weak elections. Fabia nanjo gerencha elections. Macha kubasa okiza kumacha okwesa kasabuni wenamo obuzibu na stress kanyo kabata kagogola misuwa ndeka tonzirira 0705 2719 byonabyo byabasajja byabakazi buliwa na wali Nairo Avenue abachala pakija mu mateweri ninawo ka appetizer okanuna nofuna appetite mu dachika abachala ka chocolate kali ka golden fry na mataja nawo omuntu amobwa emergency angakaso okukola ko mu dachika takalwa ntata muri nausea byonabyo na ojaba oterera kati kwatoze tumaze okulanga business sele zinakugwako bugino yoziyiza baba mwana mbadano mu group omwana naweza message yenenzise andikurage wane abana teberabira akigambye mu 2023 Shalom yanye sabiri ali apostinga abamulaba konsa batu nanga kesabo 223 natulanganye kanje zo mukisa so branyo olinga ebinyo ekyo kyokoze ekisigabu kya imbafani banga abapya abatamanyi nti ndi planned kid abatamanyi je wava nalanga ko sebesabo bana mubonye nga tulanga ne green kanye kanyu zali zikola bantu bazigulanga ngo kitsamudduka nga business egani
Nama batunda amataka ngofuna kanda n'odinyokereza bakera aligula. Wallahi ndaira nga nti Allah. Ngomuzijjawo. Mtajja ali mu Tanzania. Teyakulekerako. Just katanto asinga banejjako nga nze mu kamera. Because I had so many people. N'abantu abapanga sente. Nasibya yakasanya ajja mu kamera banesonyiwa. So kande ezo kimanyi kyaliwo oyina kando, oyina kyotunda na business, YouTube entuga. Sijangu kwe kando shooting kando eri wali. Kalo mujireke. Jireke. Uganda's latest number on YouTube Mustafa Bukenya. YouTube eri etya. Gwe. Oludde nawo ku lugambo lwoyina. Era luina kulaba wali wakola nani ku Sun Nation nga kulaba mwaji kutobera ngo uli oyagala kuogera. Ngayagala kuogera si. Ngo uli ofa. Echi. Amyamu happy Mustafa. Ngera uli YouTube watu gisigizaako. Amyamu happy. Chachetefe echa Mustafa Bukenya kitambula. Kati engeri gyose kamwe. Owache bayita batya. I'm just happy. Elaza Mustafa omanyi mbako YouTube ne commenting ne sharing ne sewanya na jani yabambi. Na mwana yo. Muntu wa. Ate mukwano gwe gwasiba posting. Njanja ne nani era namwirabira ku gwe. Gwe gwasiba posting. Nga ino omuntu akwaga ne mwana yatwagala. Mate. Fene family afi fale for picture ya sewanya na jani. Kuliko ne mukyala wange for picture ye. Buli kimu nacho nakali abantu abatwagala. Ate kati yomana kwe nalabira dino omuntu omubiya omuntu asomwagala omwana akwagala. Omuntu omubi nti asobola okwagalwa. So mami je Mustafa tagenda kulya zaalidde. Anti labayo kye ngamba. Ntogenda kulya. Mbirese naye omwana akwagala yo. Ngamba ndi mubi. Oli mulungi. So tulina abantu abatwagala eyo omwana ambi buli kamu n'aba buli commentation yonna akwita tufaja family yange ni mami je. So tukutumiddeko special edition Sewanya na Jania. Yabasiima. Bambi tukutumiddeko Olyucha, how are you doing? Thanks for loving. Shalom. Family ya mutetegereka naye Allah yagisiima. Yagisiima ate kakiri ate omwanteze. Mwagala nfiire ku set. Gwe. Bana abana bagakunzikira ku set. Kaje baku. Anyampe simu nja samira. Mama msata tonja samira na anyampe simu. Wawonya kapa mafe. Gwe agamba sina shimp tubampe simu. Yangambye mbu bakuwe simu. Soko nkwateko mu ngalo. Wawonya kapo gundi Android. Ajikapo. Wamuonya Android. Aina iPhone. Wamuonya Android. Katawanya ku TikTok live ajikapo. Agenda ku live. Agenda ku live, yaje ku live. Ngakulika abantu. Abakonya abantu benga nkaga bamwagala ku YouTube. Kati abagamba. Alinga live zo zakola ngenda kusaba mukago gw'ekirongo oteza tuleka abantu mukaga. Inze nawe ne Ashiri. Nze sikola nkola live ngeriko bantu. Jebbi walo nga nkyabere bulabira. Inze Mustafa nga live sama gwetyo nga tuli konze nawe wasanga nsibula. Inze kati Mustafa kankonjukize twabanga mu bbala ekiro saa mwenda ogw'ekiro nani mwe ifenanti nga mu bbala mwenda ogw'ekiro kati ngazina kwa ngamba ku live yo mutaka kulika abantu basatu wasanga nga bogamba King Sahajja anige musi nga botumira buli omu ntumiddeko ono MC ani onagira watu ono yayimba ne King Saha Blackman Muffin yange super chance Vice President nga botumira super chance botumira gajo speaker tukwagala nnyo nga kulika abantu basatu ku live yo wasanga nga tugenda naye mukama akuyamba kati Mustafa akwata you became a household name kati abantu amanyi Mustafa is febaza Katonda so 12 June tugaba ku front page onogenda kubayo bulungi nnyo unlike your show kazibeka pagenda funa abantu unlike your show azisafuna bafuna abasamu era one of the shows estakola bulungi omwaka ogwedde show yo otwayogisa mu top 10 kati no munango wabo ebuzibwe no jini kogana yogere ekintu nga umuntu anyiga bunyiza ati sima beka ali okushoya Mustafa waliyo tumanyi tibeka be bafuna no mukazi beka ali otweka seko beka be bajja omukazi ngo turuddemu nnyo limba designinga abaluddewo onjo no mumuje katika twina kulwa nnyo mu company aluddewo anti jukira muko anti oli aloga mirundi ebiri okitegeera balugwa yabeereyo nono atasigalewo kati kono kwe kali sobuzewo kajebbi naga gendo lecho sawa ugeza ngano bikula ku sawa eyo ekiri munda ruje de nyajisula wansi ne kata muri kirimu
Gede nyanjisula wansi pojinga bajinyika basi ko bajikoleza ku eri kando gyogambye eyo mukisa so 12 front page ajikazibe kapapa ne fenatu yita aseba avuga abuli ya concert emitwale 2 abamabalo mane MTN nyiga *65*20 ash ogenemba option 14 kuseba avuga ogule ticket abanya momo app momo pera kwesa momo ticketing obenga ogula bulo nyo ticket ya ajikazibe kapapa sure Mustafa Bukenya emtubiri sure amafuta gaganda ganyo bashua amafuta gafuusa amafuta negwa abantu waliwo n'aba parkings ate bakyage bagenda parkinga ebyaddala kati John nali ojjate ka video yako producer alo tenda Starbuck singa elita ya kasambu kachoni ase John nali kosa John nali nona nina kuzangeze nona bulijjo bazino ne emitwalo 15 ocha tanuru nze enkunzi tufumbisa waka wako fumbisa mwaje mwine omukolo tegubera gwa mukolo nzikumawe ekyoto no fumbisa enkwaka n'ekyoto nkuma ekyoto kyange bine byambera nga musamira sikusamira ekyoto nga kyaki gwe niba nange shalom nze mbadde manyi tuyongera kule ekyoto kikolo kiba kyaki Mustafa ekyoto kyokumala ko bokola kyaki ekyoto kyo kimanyi kuba fumbira niba nange bw'osobola bayina obuzibu nkubuza ekyoto kimanyi nti kuba fumbira si ekyoto kati otegedde omugaso gwa kyoto kuba fumbira Mustafa fumbira ku kyoto so kifumbirako nze omukazi okeza mukumya nku naye asenga omukazi ekyoto tebayasa nku nakyo n'okulwasaamu kali tunsi kati ekyoto kyange ekikuma kibeera waawo tekizikira awatandise okusamira kati ate kusamira ama YouTube yo kwe kutambula tumanyi wacha wazawezi okusayo n'okwata ku AdSense jo sagambye story ezokoleze ez'amaka agalumbiddwa emmandwa zijja kukola muntu onye mbubando gani n'ebizibu addukira ba Mustafa Bukenya gwata akyaza n'abeetunda nti nekife tuwakasi sham 256 every story matters twatna mwabategeera ne Brenda Miles binambani banange enaku zino kuba week eno nkuba agwaliko panika bwanyisi era ne bamalonsa Mustafa kugambe kati gwoliko ntambula Saimo yakuba eri week eri Saimo ali busy monyo mwana okero amulibo tuwakulya abantu emitwalo 2 wachi amuli bulala era namala ajja omusango Saimo afunamu azirika afunamu ekibati munange aine obata abantu abasabira ne bafuna n'ebizibu yadda kati mu bizibu ebyo kasita musajjao ate muta bajja tukya fenna simuta tutengana Saimo emyaka gyali mu gyatondo Uncle Sim tetutengana naye gwe kyomanya amazima googerwako kati ennaku abeebizibu Saimo watava olomuleko ne story y'essanyu ng'agyagazaaki awo bawe bwe yagenda bamugamba nti kati ddaawo sambe yapangisanya ku ssomero awo eggaba amanyi obbala g'ekiro kapanokero wayimirira ng'agenda ottema abaana kati empola yali efuuwedde eno bweti embuyaga ali edde eno bweti kati waali awo Saimo nyamba obankamire paka kuwulira bubi paka ng'okera ttibwa akola ate yagaye nti ye mulalu ati mulalu yagamba ndi mulalu ati kye twebuuza naffe yagenda nti ye bamuleke mulalu omulalu nga yagamba ndi mulalu ate abalala basinga beegaana bwegaanye nti siri mulalu era olabire mulalu omutuufu agamba siri mulalu ate ono ye Mustafa ali mulalu kati ndi mulalu kati ye mulalu omutuufu oyo gyeyo ekizampa entuufu mulalu omutuufu yenna aba yeegaana mbu si mulalu kati wenkubuuliza Mustafa oli mulalu ng'oli mulalu nze ndi mulalu nze siri okirabye siri so n'emiwendo gy'amafuta Mustafa gyapaaluse mu Uganda kati otogera lita ya 7 gwe ate olwedde budget yayongezaako bayongeza sukali gundi butto mafuta seminti naye omanyi kyo wenensi shalom kyerina okubaako nti Uganda okugaabugamya nti amafuta gazuuliddwa gandi badde tegasalika ebbeeyi jasiga bugamba yes kugamba nti amafuta Uganda ina amafuta ekyamazima gandi badde gakadde ebbeeyi naye kati amafuta geeyongedde bweyongezi abuli abantu bagenda parking ku mmotoka bano bavuga la sima katolaba favuga Germany cars olaba sima run X Sienta wishes zokubina muri mutya mabasipasio emmotoka muri mutya kisho okudaala
Kudala katalaga sumbu waffe. Abavuga German cars. Ugenda kubanga Maria Antoinette agamba nti if you cannot afford the bread. Maria ati non take example at the hour. Yogera example entuso eri mu ggwanga. Yogera gwe totya. Ye omukulembeza Uganda abadde Kenya. N'abagamba the fuel is expensive, stay home. Stay usigale. Where are you? Ne bannange. So nadde manyi byakusaka paka byakatambi nga. Byabadde byaddala. Tusigale waka. Owe waka waliyo ki? President n'agamba ye ekimuluma bei y'amafuta ga nnyonyi. Kubanga abatwale sibaza okufunamu obuzibu. I know. Kati nembuuza president twese twatuuka ku kisaawe Entebbe era alinnya nnyonyo genda yagenda okulambula. Ensi ekudaalidde abantu. Abasajja bakudaalidde abantu. Wotegeera amafuta ga nnyonyi ng'abantu balinnya bameka ennyonyi. Ate nga nawe kenyini ogenda kumaca tuli mu nnyonyi. Kati emanyi president agulanga ku mafuta bukyanga abaawo. I'm sure of that. Tumugulira. Abadde minister. Tumugulira. Abo tomanyi nnaku. Era nono Shalom Katonda abakuwadde okubanga toli munaku nomanyi omunaku kyayitamu nakyo kirala. Nga toli munaku? Nomanyi omunaku kyayitamu. Nomanyi omunaku kyayitamu. Ng'okkuse nomanyi nti wali atannakuta. It's another case. Abantu abasinga yiwakkuta alowooza ensi yonna ekoze eki? Ekkuse. Era agenda okulanga engeri gy'ateesaamu. Ateesanga ateeseza bakufu banne ye alowooza endowooza ebalowooza nti buli omu akoze eki? Yakkuta yalya. Naye ng'ekyamazima abantu bali bubi. Amafuta eno Uganda kasita sina Uganda yokka. Ensi yonna kasita amafuta galinnya. Gwe buli kimu kisuubira okulinnya. Ne bamalaya baalinnye. Nabo batumbuddemu. Ne bamalaya batumbuddemu. Naye nga kati okwetunda n'amafuta bikwataganira. Anti ndoza transport ya muntu ala waanaakolera. Abamu batundira ku bifugi byabwe. Abamu baku app. Waliwo negwe n'obwamalayo nabo buli emitendera miyitirivu. Waliwo ow'ewaka. Malaya nga wawaka. Nga bamajja Eden. Example okosezza nkyamu. Okozesenga ani? Tukwesa example endala. Kati ng'ali wuwo. Nedda kuwezayo omuntu omulala era. Kati ate je bitasobola kuba na mukazi. Nga mukyalawo. Bana yalina abaana era wawaka. Kati nga mukyalawo. Kale omu ku bakyalabo. Ng'omu ku bakyalabo. Bwe ntyo mba njogera. Ng'omu ku bakyalabo. Ku bakyalabo nga kugamba nga mama okazi mwana yani? Hambali. Mama Hambali. Wagwera kamba kabebe kulo bakashiba kasambade. Kakati mbadde nkunyonyola. Ng'ali wuwo nga talina era ne ofiisi endala. Abo nabo we bali. Ne wabirawo ate ab'essimu. Bano bootera okukubira. Nkyakunnyonnyola ogenda kulondamu gwe nkubira. Bameka? Babiri. Malayo weewaka naye ng'ate alinayo ofiisi endala naye ng'akolera awaawo. Alina abantu within the proximity tasukka. Tasukka. Oyo aba muzibu nno okufuna anti wakukwata budde. Abala ggwe. Kakigenza mu kamera. Ate munange omukazi omanyi nti omukazi ayenda nti omukazi amanya bbaawe. Namandi Shalom lwasimbula bw'ati okudda kiro. Program awo nezikola ki? Ezitambula. Ne kwati gwali okikozeeko n'odde waka emisana. Nkole ki? Kati awo kiba kitegera gaapu ebaawo. Nga njoberera mu nku bw'olambuza abantu amataka. Kyala amanya agenze mu kati kulambuza ttaka. Emirimu abo ne gitambula awo. N'obeerawo ate bano ab'essimu. Ye wa ku ssimu. Bonna baba beetuna naye omala era kukwanamu. Tamala gagira. Wali abakazi batakwana naawe. Uwa. Nga malaya akimanyi yeetunda. Anti abo be bali mu bifo. Okitegedde? Be bali ebifo ebigazeetedi nti wali bakazi we bali. Abakazi no sebo banyumirwa obbakwana. N'agaanagaana mu kaawo niwaba wakukkiriza. Abakazi bakyagala nga bamukwanye. Nnyo naawe. N'agaanagaana mu kaawo. Atekewo kembeera. Asaba alina akabeeyo kalinyiseemukko. Oleme kumala gagira nti onye experience musajja wange. Nze ni musajja mukulu bagende nti nkula muwawa. Okula ogula. Omuntu akula amagezi birowoozo. Kati kale gwe okula amagezi ogaleke. Tuyinza tutya olunaku olwaleero bwateereddwawo akakiiko kanoonyeze ku nsonga z'amafuta wakola economics oba kyata holding abamu batandise okukikola bagakwata bajja gakwata so that balinyisa emiwendo anti kati ekizibu kya gavumenti okiraba ezo gundi za fares z'amafuta
Simanyi se akasiza government zonna. Petrol stations. Reserves is always going bazita aga Uganda zibogera ku. Eziru dawa. So kati waliwo oloba nabaleeta bano ba Starbucks bayina ezaabwe. Kati ate eno engeri doza jeri free economy. Dozo omuntu waddemba okukola kyakola ki? Open market economy. Muntu yekolera kyayagala. Yekolera kyayagala. Naye ng'ekyamaze omutaa amafuta gali badde government regulating. Nga nti ekyamaze amuwendo g'amafuta government yegukola ki? Yesalawo. Nkati amafuta gali nakuba kikola kubanga tulina open economy. Kati awo biba bye contradictinga. The seller determines the price of a product. Ibe kati ne demand. Abamba nti demand werinnya ne beyi ng'ekola ki? How is mind the law of demand? N'ekimenya. When the demand is high, the price is also. Yes, naye ati kati olaba mulimu gundi ezimu nga zimenya omuntu omwavu Shalom. Yes, demand esobola okulinnya. Naye gwe notatuukawo mu budde. Oba kitegeera kyenkunyonyola? Nti demand werinnya, price n'erinnya. Mwabagula temwenkanye gundi. Earnings, income temuyingiza kyekimu. Naye ate ekintu kiri mwagala kimu. Fenna. Mwenna. Ontegeera bulungi. Nti mwenna mwagala amafuta ne temukola wamu. Kati ekyo effect ebeeraawo. Nti demand mwenna demand egenda kulinnya lumu. Naye nga ate income yammwe terinnye lumu. Kati ekizibu kye tulina ku mafuta. Tagenda kulinnya naye nga sente zeeyongedde gwe z'ofuna. Yes. Akola ewaka akola mu dduuka. Yes. Go gagenda kulinnya lumu demand mwenna mugeetaaga. Weero aguli nti buli omu ayagala amafuta. Naye tuyingiza ki ekimu? Okugagula ebbeeyi eyo. Kati obuzibu bwe tugenda okusanga. Nti gavumenti erina weegenda kukiyingiriramu. N'ebintu gavumenti ezimu ez'abaddugavu zigenze zigezaaga ku kintu ky'amafuta ekiri sensitive nnyo. Kuba kiritamininga gundi economy yonna. Kati gavumenti ezisinga eza Africa zigenze zaadoptinga embeera y'okuregulatinga amafuta. Kwabba beetaagawo nnyo awo. Amafuta gafatanyika nnyo gasima. Buli mwaka bagongezaayo. Gakyali mato. Amafuta akola kiva ku ki? Gaba gakula gakola kimanyi. Nyanzi obanga batakajja kwakisa mmotoka yo. Kubanga n'abaasoma amafuta omanyi Uganda amafuta abaana bagenda okusoma amafuta. Uganda amala kuzuula amafuta y'ekkosi n'eryoka ejja. Kati banisoma. Naye n'abaana baayita ddala bakuze n'okukula. Bakuse ebiwalaata mu mabaala. Sekaddi guli zibadde nga ID zinatera okuggwako. Naye tebannakola. Amafuta gakyagaana. Simanyi bina kubasomba byuma. Luli nalabayo gundi Prime Minister. Nde waliwo ne minister. Kulina kwabawo kye baggulawo ndowooza kati baggulawo gundi binaabiro. Gojjo tulaba ku TV Shalom. Mustafa bannaye. Buli nnaku balina kye baggulawo ku mafuta eyo email. Ennaku zino baggulawo binaabiro. Kirabika kati Prime Minister alina kujja biggulawo binaabiro bya ku mafuta. Buli nnaku balina kye baggulawo ne baggulawo enguudo. Ebyogera gye mu musango gye banteeka ku kuvoola Prime Minister. Ngambye buli nnaku balina kye baggulawo. Kale gwaganya Prime Minister ali muggulawo binaabiro bya gundi. By'amafuta buliisa. Waba wabi? Gwe tuwamene Uganda tujimanyi buli alina ekizibu akaabira Museveni. President eno nyuma tebakyamukaabira nnyo. N'amafuta bamuvaako. Oli agenda bamukaabira. Ojja kwewanga olaba TikTok oba TV olabe ng'oli avuddemu olutagayo President Nyamba. Era abavuddeko obuzibu. Kwata amafuta galinnya. Yanigenda okujja mu time time. Asanga omusawo ku clinic egaddewo. Kati amafuta. Nze nagavaanako Shalom. Bwe gali bwe gakola ki? Oba baliyo bagasima mu nkukutu. Kati waliwo omwala yes nasembye bakola nga baggulawo bamwala sima mudumu. Oba ate gwe gugatwala wa? Oba ate gugajje gugaguseewa. Babeeraawo we bati buli dda kibiina ke baggulawo. Kati Uganda abaawo ekyuka kati nga walambu badde bamenya ebintu by'oku kkubo. Kati bakistopinze. Naye nga ati simanyi abateeseza gavumenti eno ntegeera yaabwe. Shalom neewuunya abasajja abo. Ate bagamba baasoma. Baasoma. PhD, Masters. Mulimu abapaasi diguli basingamu obungi kirabika. Mu government? Okay. Ate okusinza ku bye bateesa. Kirabika bapaasi diguli basingamu obungi. Ku university baayitangayo buyisi. Kati be bali mu gafo. Kituufu baaliyo. Naye baafuna manis degree. Yaliko wano. Awo. Genda. Wano waliwoko.
Sikulimba. Omazo okimanyi Shalom nti ezo sente tebas compensating aba abantu bagende. Ezo zote zirabika. Naye wabewo owa government afa. Oba MP nga baagala mmotoka. Ezo zote ziriko compromise. Zo weziri. Naye could you believe okutta abantu obagobye? Tumanyi gye badda. Naye nga tene gye bazze. Eyogera balumbayo bajje kola lisinsi. Gye bagenzi gyo basindise gyo tamanyi. Kati my question Mustafa Chemboza. Bani abadde bamenyera ebintu byabwe. Are they going to be compensated? Are they going to be thought of? Leave alone even compensating them. Awotuse wala. Gamba nti banaddeyo gye bavudde. Cause compensating them kitegeeza ogenda badi za bafiiriddwa. Byotasobola kola ki? Kubawa ku kibakolera. Ekibuuzo kye tulina nti basobola okuddayo gye babajje. Tebasobola. Otegeera bwe tuli. Kuba bamenyawo. Bamenyawo. Ye onayimiriza ekigendererwa kye ki? Olowooza ekigendererwa kye 90% tamaze okifuna. Baba asetinga gwa 80% abantu balekeremu. Yes. Olowooza akyalina kyabanja. Aba akivinze golo ye. Kati bwe buzibu kati bwe tuli munno. Abantu bo bamaze okubonaabona. Ebyo babifiiriddwa. At the end of the day government kati ekiragiro ekyo kiri hanging kankubuli. Badekerawo okuyimirira. So what? Ogwe bamenya akola atya? Nange kyembuuza. Kati gwoyimiriza okumenya. Ninga atono already amenyeddwa dda. Ye ono akkirizibwa okuddayo gye bamugye. Kubanga ekiragiro bagamba ekiragiro kya president with this standing gundi etteeka. Kati sitegeera ekyo kikola paka ddiye. Bayidite yakyo ki? Simanyi. Kati bino ebibuuzo bikola ki? Bayimiriza okuyimiriza paka ddi. Kyawedde tetugenda kuddamu kumenyebwa oba relief eyo gyatuwadde ya bbanga ki? Byonna omuntu abyebuuza. Yono gwe bamenye yakola atya kati? Addewa. Tukkirizibwa okuddayo gye baatujje. Bajja kusiba bakube n'emiggo. Bajja kukuba emiggo baba akujjawo. Kakati yanzijawo oyonze. Nze mmenye. Shalom wemputwa akyagaanye okumenya. How am I going to feel? Shalom akyaliwo. Nze bammenye yatya wakatengo. Omwemwe bakitwe gguba. Abantu ngabadde bakambwe. Shalom webali abadde bakyagumye ssewo. Tobisangira ebiriko X remove. Mwebali abakitwe gguba. Kati gwe ndabayo egundi environment gyo create nze. Shalom ye yatya. Yamenyerawo. Mustafa omugumu n'aganze wakitwa kitaye nekola ki? Ensenda. Kubanga yonna gye bavudde. Era tugezo kwangira emmotoka zijja ne zikola ki? Nenga babaga nti bagende bamenye. Kati kitegeeza kiti mulimu abagumu n'abatali baki? Bagumu. Kakati nze ngenda kukola nti nze namenya kale nakkiriza n'ensooka ngondera etteeka munnaye nemmenya. Shalom ye n'aga nti wakiri n'agirengera ejja wali n'endyoka mmenya. Kati ono omugambye ogambye nti oyimiriza okola ki? Okumenya. Shalom waali Mustafa omutiitiizi yamenya. Olwo tuli ku kyekyo. Masika. Wiiki eno yadde birthday Dr. Kiza Besigye soko mwagaliza amazaalibwa. Happy birthday Dr. Kiza Besigye bane omusajja baganye okumuta. Myaka nsamu emeka? Yaze myaka nsanvu. Nsanvu? Dr. Besigye. Nejo olutalo kwegiri? Yaze myaka nsanvu. Anti ayina emyaka nsanvu n'omugatte. Byonna ne lutalo n'ebiki byonna n'olutalo n'obusawo n'okusoma n'okubonaabona. N'amagye. Nekkomera negine gyokkomera kwegiri. Tuyagala mbuuze. Tabuuza byaki. Ani nnyonnyola nti. Abantu byakise ku president wange. Anti ngamba nti ensanvu ey'ekkomera. Dr. Kiza Besigye yawezezza emyaka nsanvu akuleka egy'okkomera kati, egy'okusoma obusawo, n'egy'olutalo, n'egy'okkomera ku misango egyasooka egy'eri omukyala bamuyitanga ani. Ono South Africa. Kubantanga nti byekwaso gwe bali bagamba yamurepinga. Oyo bayani. N'egy'okujjanjaba wano nagyo giriyoko. Giri ayina nsanvu. Kati banate yajjanjaba baaki. Egyo emyaka gye gyafe. Ojo yali gitemyeko. Bano bayajjanjaba. Bana bamufukidde ekizibu.
Yandi yije kati jabala jabwe jujafa. Mustafa fakina. Sokulimba. Emyaka jajjanja baba musibe. Asoka jejjeko. Akabana sijibala. Ejo kisirani. Je emyaka ng'etaano. Batwali mu lutala awa emyaka 5. Nagandi sana kati nsaba bakuba empiso ne bawumula. Walaze empiso zibakuba abantu nga baba kutadde kalaba. Mpuli agaba kugamba ne bakutisa amasanyalaze. Zedo injections. Singa bateeka mwezo. Bani. Bano byajjanja babano. Ngani. Abalwadde. Bani byajjanja. Tuwe ku example. Mustafa wali akolera abantu Mustafa okyuse bukulu. Okula ndaba. Okula. Mustafa. Twagamba nga Mustafa lawyer waffe. Era nekyali. Tekyali mu comment section Mustafa lawyer. Mustafa. Dr. Best bani byajjanja byantu byempiso yokufa. Manti kyetugamba nti bano. Bani Mustafa boogere. Kuliko kamera. Kuliko kamera? Tujja katemamu. Bano. Mustafa otidde twadde nga busiraamu. Obusiraamu bwatabuse omuziki gw'ekibuli gwavuddeyo. Ojja ka video producer kandanyire kwano Mustafa mpola awulire. Ogw'ekibuli muziki. Omuziki guno yakaterayo abantu. Ekibuli muziki mukulu. Era tukutwala nga muziki gwa bbeeyi nnyo. Naye obuzibu olwaleero waliwo ebintu ebiri ku TikTok. Ng'omusajja eyasiramukira wano ate yagambye nti yava mu Busiraamu. Amanya gange nze Kawesi Akuramu Rwasa era nga Musiraamu olwaleero lwentodde Saadu. Twabadde Masaka twadde ino omukolo gwa mukwano gwaffe gye twasinkanidde face to face ne Mwami Rwasa nampitiramu ensonga ze ez'okwagala okusiramuka kwe. Mulekerawo okujja nga muguluba n'abasajja nga mubaleeta wano mu muzikiti gw'ekibuli nti babeere nga basiramukira wano. Ate bajoogo ne kamera siwe yagenda. Giri mingi. Bagende basiramukira eyo oluvannyuma ffenna tetwasiramukira kibuli. Oluvannyuma bajja kudda mpola mpola. Ani bayogedde kabe yamenyi. Naye okuddira omuzikiti oli n'amala n'endwadde ze n'ajja n'ayagala asiramukire wano. Ate wayitawo essaawa 2 nti ate akivuddemu mujjukira mujja muguluba n'abantu jamaani. Muli najja mwabadde mu kutunda ttaka olw'okubeera nti mwagabanye bulungi amagoba nti yingira Obusiraamu ne mujja ne mumuleeta wano ekibuli ne mugamba nti oyo atoole shahada wano. Ebintu ebyo bikyamu abooluganda. Omuzikiti guno omukulu teguzannyibwako. Bwe tunaaba tugenze mu maaso waliwo ne Mungu abantu be yagaana okugenda ku nnyumba ey'e Makka n'agamba mu mwaka ogwo ogw'omwenda waliwo abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yagaana okuyingira omuzikiti gw'e Makka n'agamba nti innamal mushrikuuna najasu fala yakrabu almasjida alharama ba'da amihim hadha. Ekyo sijja kivundula abooluganda. Naye guno omuzikiti si gwakuzanyirako. Omuntu bw'alwala sukaali mbu nze nnoonya kuwonyezebwa. Mulekeraawo okubeera nga muguluba wano mwaguluba n'omuyimbi ne mumuleeta wano. Waliwo omukazi gwe mwaguluba naye ne mumuleeta wano. Abaaye mulekeraawo okuleeta abantu. Lwaki omuzikiti bagujooga nnyo? Baani abagujooga? Bano ba bulakazi. Buli emu naye mu nsi olaba Shalom. Rwasa ekituufu kyagiwaako hadiisi nti ali desperate. Omuntu akyuse ku ddiini. Ate Obusiraamu mwana simulaba kibamanyiira nnyo Obusiraamu. Ani amanyiira? Ekirungi akabaali tebannambu namutayirira abadde ndowooza ali mu lusuubo. Rwasa bamutayirira. Babadde bamutayirira. Namugako ente baali bamutayirira. Namugako ente nga bamutayirira dda. Bannange. Mpozi bamutayirira ndowooza kunyumirwa kaboozi. Naye gwe kyeŋŋamba. Gwe bamutayirira akola ki? Ayinza okuba bamutayirira kunyumirwa kaboozi. Naye maye abakazi ennaku zino oba nga toli mukomole mbuto ku mulembe. Abakazi bagamba. Nze nti nze baŋŋamba ebintu byabwe. Baŋŋamba. Kati naawe omukazi yakuwa ssente n'otamwagala. Njabbe kugamba. Ne message njiina. Omukazi yampa ssente? Ate nga mugamba ogenda kumwagala. Twatuusewo kya Mustafa. Ati mbadde ndi wali ganti nze abakazi baŋŋamba ebintu byabwe. Mustafa, you're killing a brand. Ate etya? We shall meet in court. Bujulizi nnyina. Gamba nti nsirike. We shall meet in court. Gamba nti nsirike. We shall meet in court. But ani gubanaye gwagamba okutwala mu court. Gwe mbadde kunyonyola Rwasa. Rwasa kati tomunenya musajja wattu.
ali desperate. Bwe yasira mukaggo omwe yasoko twakola interview ng'omwoga n'ogamba lwaki asira muse mwavu amala kugwamu. Naffe twagala ebirabo eby'amaanyi. Naye gw'ojja atya ng'oli munaku. Miskini. Miskini ya Mungu. Miskini. Nojja n'ogamba nti ojja mu busiraamu. Oli musiraamu wenjagala okubuuliza kiba kikkirizibwa ekyo ky'okugoba abantu mu muzikiti abandyagadde okujja osiramukira ekibuli. Kikkirizibwa. Basusse. Anti tulina ebyokulabirako bye tulabye. Mmanyi obusiraamu bulaba buli kintu kyonna kye waaseeti nga kitambula n'omulembe guno. Okitegeera abaganda ne bagamba nti embeera weetabanguka ogaayo emmwanyi. Bw'oba nga no Shalom waliwo ekkubo naye nga buli ayita wabba. Osobola oddiimiriza. Nga buli nga tewakyali ng'olaba buli ayitawo oyongera kufiirwa. Ekimala kikola ki? Kimala. Kati basusse ozannyira ku muzikiti ogwo. Omanyi obusiraamu bwayogera nnyo ku muntu abaddemu kasente n'ayavuwala bambi. Waba wakusaasira wakwatirira olumu ndowooza bimu abikola nga mulalu bambi. Omuntu yali yeegulya emmere nawe kati alina kukubira mwana we. Olye ka video nga basabira Lwasa wa Pastor Kakande. Bamusabira essaala. Adda mu ssabo. Yoyo abadde. Alina n'okubuulira ku njiri ku kkubaawo. Lwasa. Ozannyisa Mungu nga yakukakkanyiza. Mungu bw'atyo. Adda mu ssabo. Bw'anaava mu ssabo adda mu ki? Alina n'okubuulira ku njiri ku kkubaawo. Tibone mulokoke ejjukira ayogera mpola. Lwasa nga abeegayirira buli kye bamusomeramu kikola. Kasuku wamugamba kati zinamu ng'anyeenya. Omuganda kati ku busiraamu ewali ddiiru ng'akola ki? Era Kasuku yamwanyi veeri nga musiraamu Lwasa asiramuse. Kasuku kyakoze oyo amulese bulere. Ne Kasuku gwe Mungu onaakulaba. Katukulinda okule. Lwasa muntu mukulu. Kasuku Lwasa azwala Kasuku. Kandi kati Kasuku wali asinga Lwasa okutegeera. Ate omwavu bana amagezi. Anedda kyekituufu. Mustafa that's not right. Anti wobungamba nti olina amagezi ng'oli mwavu gaba kuyamba ki? Mustafa Lwasa mugagga asula mu kalina. Ekizimbe kye yakisaako eddagala teri alikigula kiri awo mwaka ku mwaka. Ate okukitaliiko parking. Si ekino kiri mu koona. Ng'okkirira wooti. Naye kati ogambye Lwasa alidda mu busawo Buganda agenda kufuna eddagala ekizimbe bakigire. Mungu yamuggyako engalo. Lwasa. Mungu akuta Shalom. Obusiraamu bwakwagwe numunja kutula Shalom okuyigiriza obusiraamu. Nsaagala weekwase Kasuku mu Kasuku yaviirako Lwasa ebyo byayitamu. Kasuku si yabiviirako. Kasuku yafunamu. Ate afunamu ati. Ontegedde nti oyinza okuba Shalom nga sigwo nze sinze nviiddeko mukazi we okuno naye nga bwano banfunamu. Ontegedde bulungi. Kasuku afuna atya mu Lwasa? Anti yafuna ddiikuula we. Ala amunyumisiza. Abimukolera. Namuga nti munnange zinamu nazitamu. Munnange wakyayo nashe ndi kati nalo iso. Akyalina mu edesere ezikwana omukazi Kampala oyo. Oyo. Agenda kunvumira. Anti kati. Kasuku agenda mu shooting week. Anti kati. Njagala kunvumira Mustafa. Anti kati olaba. Ate Lwasa avuma mpola. Anti kati olaba enseno Shalom. Kati osobola okubeera nga Mungu akuwadde essere nazikuggyako. Notuka ate ne byakulekedde ebitono by'ennyumba naye tokyaginako obuvunaanyizibwa gitunda olabe. Olaki bayita ensi. Nga tebakuganya bano bakulaba ogenze gw'oli mulala olaluse. Ate nayo ogijjewo. Gy'olina. Tebasobola kukuganya kugitunda. Era okanya kugisongako nti eyo yange. N'ogikugobamu ne bagikugobamu. Ennyumba yo. Abaana nga baatabuse. Ate omwavu olagira. Omwavu taba na komandi. Pozi ngaloze endoge. Teri mwavu alina komandi. Abantu abasawo bali abava abalina bidi yaabwe. Ngaani? Okero, Christopher Okero. Tamulabye? Negwe. Yayogedde n'agamba kamusomere. Yagambye asaba kooti egoba omusango. Kuba alemedde oleeta obujulizi obulaga mbu yatta intentionally. That the court, the honorable court, shouldn't honor the prayer for the murder conviction on the 4 counts because the defense contends that
Defense contends that there was is it extenuating some circumstances that forced me to act the way I acted on the second. My lord, court shouldn't court should not honor the charges that were brought to me as filed because my lord, they didn't make and support a good, strong argument that I was deliberate. They didn't make an argument, my lord, that I was deliberate, and they didn't support the argument enough, my lord. And so, my lord, defense contends that our prayer should be granted that the charges as filed should be dropped, my lord. Should not be honored. Teyatta intentionally Christopher Okero bw'amaddeko ne ka chance akube ku masimu ekyasinza okuneewuunyisa ekyo akubire ku bantu be ku masimu nebedda lijja kubanga teyitamu. Shalom, omuntu wayagala obulamu bwa musango gwa Okero ate ekizimbe kigenda kukuba omulamuzi awo kiwutudda oba Okero akwata mu traditionally niye atakwatiramuwa wali omusinga akolera ku Bluetooth. Omuntu wayagala obulamu va ku musango gwa Okero nze ngutunulidde ekizimbe kigenda kukuba omulamuzi awo. So mugambe Saimo abe safe abe n'eremeti. Saimo bayitaka kufuna kana ka Museveni akayumba nga wagukwatire omusango wetulaga wazibu. Kyalo omuntu yendango yagala obulamu weesonyi omusango gwa Okero nze mbabuulira Okero Mukambwe enkuba olowooza agijjawo Okero ddala gyaleeta buli ddakiika. Okero yaleeta enkuba nze tugambe kikyalo omuntu nzibya mmalako amagezi wetha naye coincidentally ngera Okero ajja mu kooti Shalom talabye ekyabadde embaali omulamuzi addaga kuwa ensala ye enjuki ne zirumba ekkooti ne zijjula mu kkooti enjuki naye zaawo sijja mba sikyagusaze ate boolina okugusala n'enjuki ezo ebala badduse ne bawumula mu kkaawo njagalayo omusawo bwatyo tebalabika naye omusawo w'Okero olabye mbw akola niye ani abimukolerako alina abantu be bamaanyi. Muganda we yavuddeyo n'agamba Okero bamutwalako ebutabika omulamuzi kyawakanyizza ripooti eyasooka bagamba mulamu fule naye muganda we Okero kuba kye nawulira mbagamba nti alimu justice sales nti eddagala yalivaako oluzira yerimuzizzaako ebyo biwulira mu kkooti naye ng'ogwa omutwe n'omuwa bibuuza bw'akola Okero buli kyakola akyekoza bwekoza bwaginika ati kubi nnyo bwe tomulaba bw'asaba ati ebyokunywa niba naye gavumenti ene mpisane talina muntu asaba ku kyokunywa dda ddembe ly'okufuna kokunywa naye nga anti n'akyusa n'ekika bampekako kakanyoga bampe minati kati bampe minati medio kikkirizibwa nze manya gwe basalidde gwakufa gwe bakkiriza okwekola obwo obusolosolo era nalabye abasibe be Makinje abadde mu kaseera Makinje baganye bateekamu Okero ngamba that was not good. Okero yeetaaga wala kibi kigwana Okero yeetaaga abasibe bamuganye Makinje nwamuzaje police efunidde awo ssente waliwo omulyo deployment ogiraba balanga baleeta oli gangster omukambwe ennyo naye ng'Okero n'engumi emu emumaliriza bamukuwe Okero wakire munaana naawe bamukuwe bwe batuuka omutta bamumpe uyambeko government naye police educate amaje ne bagiri ne basaasana n'ebimundu bati ne baddeno nisero ne tujogeddwa ensena anti bakulaga bakola bwe baba muleta uniform zibanga 10 abambadde ekikuusikuusi nakyo oli mutujju ekiki musawa capital offense ali ku mada akyali kubataleetera ku mpingu oba alina sikosero nga tamukkiriza saako mpingu kubigere kakati bwe batusobodde muteekako mpingu
ate anakudduka katya agamaje gonna gabagachi police maje prison batoze senti bakola webetala bati tola kaniko kasuku mulogo wamuli yanga gambe motoka ngayogera mayo makeja kono omuntu kasuku mulogo acha namugambye is good at predicting accidents not football accident asobola atenza predicting bibiyerere kasuku a predicting bichi bibiyerere era kasita kwogera ko ekigambo kera kunaba ddagala aya Mustafa omanyira sikulimba Mustafa omanyiza ddagala anje okusinzira kubiriwo kasuku bwakola ki bwakwogera ko ekintu kera kunaba ddagala ekigambo nga kibi kera kunaba ddagala bwaba ali mwagizi wa Arsenal nagamba akwangula Premier League kite ati nze tuwalamu percentage ya predicting ebirungi n'ebibi ebirwa ye wabizibu wabiki injukira last year twanye kasuku akuswitira nga tuba shooting nagamba weekend amawulire gabuze naye wagenda baba amawulire amanene agambwa ogenda gajjawo akawungezi mfaka chenkera ku macha naba gwe babika afudde bwatyo era bwakwegezaamu wumula mirembe sikulimba kasuku bwagamba kati nkuyingiddemu mute era nze niwe wala nnyo mujjako olutalo era gwo munjogezaako ebyakalebu kati njagalamu akoleka kuogereko Mustafa okiwulire wakiri mpandiikira omwana oyo so okale banamujjako emisango oba just awadawadako ngasa awadawadako naawe Shalom neze koti egwadde nemenye ennaku musamba mutta tebajja kumutta ate lwaki tebajja kumutta bajja ati Shalom gwe shako tunuyembera yo musango ogwo eno gundi ono owe butambala muwanga kivuga bajira ku mpingu otegeera ono alina mada zisukka by the windows ziri ayingidde ko drip ondowooza kubanga nawulirayo n'eri omwana omulala naye agambye yali agezezaako okwetta n'okubba bank toza Mbokero has a problem mentally kuba ate yabitugamba nagalako anti ebyo tebituyamba mu musango guno lwaki abituleetera essaawa zino ebyo tebikola ki tebituyamba kubanga abadde nga transferinga ssente bwazijja ku banka bazisa ku mobile money omulalu mu banka ku banka account alina account 3 alinamu neya $1 ntadde America omulalu nti alinamu n'amagezi n'atransferinga ssente nagane forex bureau nagale ekyemiridde najja kukkole ku account ku banka ateko ku mobile money wabi si wabi bobanga oli mulalu eyerimba okala agala omusango gugobwe ngamba why not akati kankule Shalom mulaba abasajja ba government awo simanyi kiri mu musango gwokero naye bikususeeko anti bwaba muloga ate naye Mukambwe enkuba eno bwejja ate byonna bina bitaataganya kooti gwanvuwe embuyaga jana kutwala empapula zaffe ezimuvunana gwe tunula olabe Mustafa fucking ate okulimba Shalom embuyaga jakola ki yatwala empapula okuli emisango egivunana Christopher Okero embuyaga ezitwale vi bagenda kitunya kudambu pya ate awe tuli obujulizi bwayisemu amazzi era okera jatu wangula agende twakoma byo obujulizi obumusiba tasobola kuwangula ate empapula embuyaga wenezitwala jja tugana twakoma byo obujulizi obumusiba kino mugutwabe enkuba tenti eri ebyo nabyo tulataganya musango gwaffe bwasaba soda bwajinika ati ebinnyo tasekeeko olwokuba yatta kyo omusajja oyo yatta abaana bana kuliko ab'engulu eyaaba omuganda omu man I felt bad leta kale yapiikinga ati random zwawunga alagawa yapiikinga ati random nikyasi nemukwata nga bonna abasatu gwe you fall nga bonna abasatu waawa beri mu north West Nile kati byonna bizibu biri awo nze nno kati Shalom kati omusango gwa musajja oguliwe guti mukutta waliwo afunamu mukutta kwokero ani afunamu waliwo afunamu nga Okero asse abantu abo tatta babwerere one Okero yamala nakonfessinga gwe mbwa anti tulabe nagamba mfacho Okero yakoze nagamba bwe nagamba mbu natta kufuna bugagga nakyogera under duress nalinka nti bamukaka akyogere okay katukole bwe tuti ososo omwana asooka
Masagana byogera. Kakati kyobamanya. Ndowooza olaba embeera zammwe. Tozo ka family ekola ki? Daba. Buzibu kitaata. Why is it wet? Chia baba. Chia baba? Kali Mustafa ga mama ngabira okukola ki? Kali tuli ku ki? Ama, you go. Awa. Kakozi YouTube channel yammwe. So zinamu bagezi ba. Ama you go. Abalayi bantu babagala nga we muli. Tabazinidde muka abantu bo. Asamiri muri Mustafa. Anti mujukira bakwagala nga bwoli. Tabazinidde muko. Abasule yakagambo. Anjaide. Asule abalayi bafa akagambo. Bakwagala. Nojinika. Bukuwe bawe yakagambo. Ani afuna mu okero kubanga yatta. That's the question we must not solve. Waliwo afuna mu kubanga nze kati ngenda ku report y'omusawo gyagamba nti mulamu omutwe siri ku bino byajinika ebinyombo simanyi ndi mulamu ndi siri mulamu ndi mulalu obulalu yeeraba report y'omusawo yagamba nti okero mulamu omutwe guki mulamu omukazi oli wabanga mutuufu eyalopa omusango oli gwe yattira omwana nga mutuufu okero omukazi agamba omwana yamutira ku site ngaawe manju n'amubikako ebiti owulira okera ava atya omulalu nga bwagamba ava atya eri mu West Nile gye yattira omwana naddye obutabika avaawo ate nadda mu America nafuna ne passport n'obutuuze bwakola ki bw'America yo America egamba etya nti ebadde yawo omutuuze wayo mulalu sirisi teyamanya kakati avaayo atya eri ajje era akole emmada zino kitegeeza era abadde wakuddayo akosa abantu abalala kakati gwe ogenda kunonyeza ogenda kulaba nga okero nga si abantu bokka be yakatta kubanga omusazi w'ensawo bamukutte essula abatandise waliwo madas eziri mu ndeezi okero zaalina ensi zetakola ki zetamanyi kubanga yatta omuntu awo wonna zonna ssente awo gavumenti poliisi ye eririddawa era afuta okukola mada eri okera afuluma atya ye eri mada yaggwa etya abazadde nze njagala abazadde bagende baloope gavumenti eno ne poliisi abattirwa abaana anti gavumenti yalagajjala senga okero yayingira munda ku mada eyasooka kino tetwandikirabye nti waliwo embeera gwe weewuunye omubaagi reporting amada yasooka eyo yes yaguwona atya omusango bwe twebuuzaawo kubanga nanyini mwana kati gwe nkootinga agamba omwana bamutya mu West Nile ye akoma okumanya ng'okera ali gundi butabika bamutwalako ebutabika kitegeeza etteeke gye bakozesa bali kweyo tteeke gye bazannye eyo bwamala okutta nga bamutwala ebutabika kyogembe waliwo afunamu yes mu kutta kwokero kubanga afunamu ye bena bena yabikola nako kasoda kwolabira ateeka okubanga yakasindika okera adigide ako judiciary yakasindika kakati nengoye judiciary yasindika kubanga yattira mu ndala ali mu ndala yakyusa engoye now I've not been following that case fe tugirimu nnyo gwe bitobiwa budde naye wabeewo abayombye Mustafa omanyira ate nkulimbe bino sibwa budde biri serious ebyokutta wabe wakubira essimu akubuuza ku byabazube nebyo byonna obimanyi kuva ku epaku zedi okuva ebyatandika bakati we tuli obijagolinga namuoti Muzayi Kagatta, I'm not happy with you okoze interview ne Megatron n'ogamba muze ne black sugar ekimuyombya alati black sugar njagala nnyo tweyagala twerya Muzayi Kagatta, I wouldn't expect that from you, at least the respect I have for you. Tetugenda tukola akantu kola tine, sometimes you have to think. Mukoze Megatron interview n'ogamba muze ne black sugar ekimuyombya busajja bwange vola agamba muze ka exide ye kuba twerya ne black sugar. Muzayi Kagatta, that was not good. Si kirungi kyokoze kyo Muzayi Kagatta. Respect you naye ate ndaba ekintu ekitattanya ate amaka gange kati senga mukyala wange alaba ebintu ebyo mbonalya black sugar. So I'm not happy with you Megatron and Muzayi Kagatta. Megatron yayogedde. Muzayi Kagatta Megatron yamukyazizza. Anti kikuliko disclaimer. So Muzayi Kagatta oli muzeyi wange naye simanyi kyoliko.
nga tuga tuli mu ebyo ne Cindy avuddeyo n'agamba yamalako omwaka mulamba nga tebakuba nnyimba ze nga bamusaba ekibatu mpaako n'afuuka mpaako agambye obuteega bangula bwanzannyo emabega buli we nagendanga nga ndaba bankuba ekibatu nga mbivaako baatuka ne banteeka mu blacklist kumpi okumala omwaka mulamba nga olw'okuba ndi principled abantu basabira ddala abayimbi abakyala si bayimbi bokka eyo jende bonaabona nnyo ey'abakyala si bayimbi bokka n'asaba obusabi omulimu era balina okusooka okugalamira bwe tuli kati awo Shalom newe mba nasoma lwaki mba nsooka kugalamira if I have my papers anti kati tenyagala okubuuza if I'm on merit anti yali mu office tali ku merit otegedde gwagenze okusaba omulimu oli ku merit naye ate agugwa ogusaba yetali kuki kyawunkirika mba nsona n'okusuwinga anti olina bujulizi sexual assault I can bobanga you text me you do ezo mu nsi za America musango nnyo gwa anti musango gwa ddala yes musango laka wano mu Uganda ogwo si musango era omuntu gwe baagira gwe bamanyira ne bamusibira mu ebyo ono omwana simanyira kwanaani waliwo omwana yakwana mini MP weyo ne bamusiba omuvubuka oyo kakati era we gwe bakwata obujega bamukwata anda omanyi bibaamu enensi ezirate nga tolina kukubira nduulu ofuka sacrificial ofuka kyakulabirako kati goba specimen kati abalala bayige kati yakola specimen bamugerako nako yes bamuta myaka nga 3 gye bamusiba bali bamutadde bamuta batwamunga kyashotingira ematugga kati specimen bagifuna Shalom enensi osabanga nnyo notaba gundi specimen kyakulabirako kyemwabadde mwagala bafaani ba Kenzo mufuule ziza bafana specimen nze siri wa Kenzo nabye zibafana abadde ku gundi ku Galaxy FM ng'agenze abavubuka ba Kenzo bakifeesi kabya kujja kati akayo producer ne bamusalako nga baagala mukuba naye gwa ku TV nze kansobedde n'organization eyo yonna akati ako TV ako kakomani wali makindi olowooza kana gye katuuka bannange staff twegobye n'abasajja ekimala anti ka TV ke Kampala nga olaba bano baserebu b'e Kampala towamanyi mubeera muneeno nga bakuyimba gundi mutwaleko embaale n'enjala jagisiiba akati bwe bu TV bwe naye ngene Kampala mutwale kyanjaawo mukono muyite omusingawo buzigaawo kawempe yafa ekibozi wafa mutwaleko embaale ole bwasula enjala ajja kuda ku street bagana ate omusuubuzi w'emmwanyi yazo omupya waawa kati ye Galaxy ebeera wano bweti ongamba otya nti oleese omuyimbi Shalom ompise tukole ongamba tosobola kumprotect nga tosobola kumpa security ayo full nyentambi yakyogedde ku X ng'ate okimanyi kubiyenga kugula kwamwe mukubaba kubibwe buzibu no ng'ate okimanyi n'ensonga zondeeseeko okwogera tuli mu lutalo embeera gyo ndeeteddemu ogiraba tondeetedde mu mbeera ya mbaga okuwoomya yes kuba Shalom omanya nti nno nafunye nina obuzibu n'omuntu nondeeta nkyogereko oba otegedde embeera ekola ki eriwo kati yeno TV simanyi radio Galaxy simanyi biki ye asanga yayingira kyesitegeera omanyi TV yesingako abantu abataasoma media bannange abasinga bajja nangoye zaabwe gwe tubatunuulire ate kulimbe Rogers Otsi asoma Flash asoma DJ Nimulodi nawe twabanga olonda mu balonde naye nga be baliko be manyi ate n'abalikira abasomera emitwe minafu minene munene no najolaga ate okusobola agalo kiwunzika kankumwedda agalo kiwunzika naye ekyo Bible tekikkiriza tenne Kurani ekigaana tukivumiranya kusoma naye waliwo ekyetaagisa abaana tebatondebwa kubibwa naye waliwo ekyetaagisa nga akaggo kakole ki ono kajjayoko n'osabula ng'oli yeewussa ng'ate omulaba ali myaka egitegeera
Chwabaddewo obunafu. Era bambi abayimbi obanga nnyo tono nnyo fame wesonyi wakati vyako n'aka radio. Ngabo manyi bunnaga abantu banoonya kuyitawo. Naye bwabanga tonoonya nnyo obutivvi obandi bwesonyiye. Nze ngendako ku TV ezimu. Naye n'okuyingira basooka kubuuza. Era bafana yagambye katota onduguddewo. Kubanga Shalom. Nze bwabangenze kugundi ku Next Media protocol ebaawo. Kiki wasayininga. Kubaba kujirimanda show. Jano woti. BBS woti. NTV. Kali simanyi nti no zino bano abavuka bayingidde basayininzeewa. Nangicho. Oba it was a practice. Ati kyeganti obuTV tebutegeera. N'aba managing ate bategeera ko ate bebasinga n'obutategeera. Kano bana abakolako bontegeere nti baawutta. Naye bali abakulira. And you have to provide security ku muntu gw'okyaliza. As a must. As a must. Okitegeera. Kubanga ebiseera bisinga Shalom omuntu oyingira ku studio ne bajja ne bakulira awo wabweru. Waliwo kyolabanga amaanyi simanyi ga TV oba station ekukyaziza nga kisuseemu. Yes. Nga kisuseemu. Niyo ngambo nti abayaayi baze ne basalako omuntu ku show. Ate bagemba bafana asusa okumokola atano muganda twagala kumokola bagembu ekyabasazza amokola awemula. Nawo bamukole. Nawo bamukole. Bw'otoka mukazi wo yenda akutuga butuzi. Era naye ayenda bwenzi. Balaba ndakole ki? Tamale ko takole ki? Anti akubuliridde ogaanye. Omuntu yekyawe no bawe mule. Bawe Gaza sente so akuwe mulogo omuntu akukola ayimbawa. Fake Gaza ayimbawa? Mustafa fake Gaza ayimbawa. Ndagayo ku TV ja show ja asembi okuyimba. Figures asemba okuyimba ano nga oba ali pati ya President Museveni nga nawe ojjukira nzijukire. Bine bakole kole bya President Museveni enyale mugundi. Figures yayimba. No ojjukira bijjukire. Ya nawe ogali yayimba ddi? Toga Figures na booking. Ngani amu booking. Kati bamuweje emirimu. Toga tasoka kuwemula gundi bafana we bulungi. Okaka tatamusobola. Figures bana kwa mulimu gwa kumokola. Encountering bafana. Yes. Nga Figures omwina kakaluyi. Ate katya. Yagenze n'amanyira saha nga ne mukomera yakutukubira essimu ne bamusindikira sente. Nziza ku Galaxy. Ibi ngina biko nyumiza ebyo masikini. Tumbe Galaxy. Kati pre-egun. Abayimbi. Bwabanga tolina nnyo nankani kwagala fame kwagala kuyitawo. Nga toli bubi nnyo nga toli ku bwangu. Obutivvi obandi bwesonyiye. Ati omuntu wadde afiira waawo. Byokusaaga. Abazze bangi n'abalwato ne bafana ine gari. No na yaine gari. Kakati ebyo yesenge ebintu byayo none sani yande badasa sula. Ni muloje tasi zoto yayimiridde bwati n'ataso olutalo DJ ni muloje. Ati tumwebaza. Oyo atalina wadde amagezi. Gwe bano bazzaliriddawo. Gwe yakitegeddeko nno bano bajja. Nedda gwe ngamba Shalom. Tuyategeddeko nti bano bajja. Oba bali ku gate basindikidde ku oyo message. Nisho chimbuli. Bana nyine ettaka lisangibwa Vumba Busiika. Walijjawa. Munguleke ettaka ziri poti. Eri ebimuli. 17 kati ata ku 10 kyapa ku meza agala okuligula. Sebo. Jangu mpola ku 0759224099 oba 0705271973 kyapa ku meza sura kompola milioni 5 omaleyo mpola yingira omwaka tamalako omwaka ngofunye ettaka lya Vumba Busiika town yawo ku main wenyini milioni 2 ku 10 kyapa ku meza. Mbadde obusungu badde bungi. Shalom nze waliwo ebintu byendabanga byamagezi byetwaga bwe kyogamba ebyo bisajja ebyo ebinene ebyo ebiringa ebyamira empeke kyoga nti kyategedde nti bali bayingidde kyoga batuusaawo wennyini nga webali nga tamanyi tikakuntunuulira nziraamu nti yo banedda batuusewo nga tamanyi simanyi basaabaddeyo naye omuntu azze biri awo kati yabadde ayinza kutaasa ki oyo yayimiridde tebaatu kavuja nti bakalabye yayimiridde bwati mbw'okugejja n'obanga ekizimbe ge magezi kyo mulimu bisajja obanga tekitegeera bulungi simanyi kedo naawoma bulungi dda ku mulamwa naggana okugamba ebigambo byange nga bw'ogira oti I want you to be attentive. Myaka tugafira ku Galaxy tugireke bannange. Okay, in a nutshell. Galaxy ugiveko in a nutshell. Omuyimbi
wale usimayi bani bano abagala fame ba influencers bwanga toli nnyo ku bwanga togenda kufancha kakati byo muwesonyiwe ati balina makulu bebako bata kuba nyimba z'abayimbi wano past bagano kuba nyimba zenga abayimbide kuwerere aganye okuyimba eza saha bazikuba bamwe busungu bwoli obeda nebuuza Mustafa alemedde ku Galaxy kumbe guys kuba nyimba za King Saha ate yakole ye kabaka FM ate kulinga tunyumirwa okuba nyimba za fete tandibadde kikulu ni ate ne bakyaza n'abatumanyira Galaxy echaza jonkera kabaka bachaza kati waliwo kati kankubule ate munange kuliko obukazi buli bubiri ati ze program zabo siziraba buli bubiri kakati bweyogeza wefulo bwira ku side ya Shalom webugira buti fe tuba tubulaba mubusiza kasiso mubuteka mu byoto naye tujja busindikira ababulepinga gwe buleke saze mwechi banza nedda banza kala ngamulepinze accident nyaga gwa abasindise saze wamecho si kituufu ne kituufu bayinza ofuna obuzibu n'abalepinga obanga badata midde ne bagamba wakyogera ko so kituufu Shalom bwalo obulaba tukimenya wecho ikiriwa ekyokulepinga kimenyewo tetujja busindika kale yes thank you so much nedda bayinza abala bayogera ku manyi banywa ajja kunywa omenga amulepinga bagaye Mustafa yasisa abantu bawalaki bogamba abo bani tukiveke ekyo baliwa kale tuumbe Galaxy nze Shalom omuntu tuumbe Galaxy anti ngamba omuntu obo muwalana tokwenya laga nti gundi sikola ki sikwagala naye kati gwe omukozese ate nga yita kufunamu basasula sende mekawo bayimbira ku bivulu bya abayimbi toli muyimbi kireke anti mmanya abayimbi n'abayimbi babayimbira relationship ekola ki ebaawo wakati waabwe naye ate omuyimbi najalagako nti ebyuma bibi noga ate tujja kukuba nnyimba zo bibaliwa abakoma ebukoto toka basinga TikTok okutambula zina mbuuza basinga TikTok okutambula eyo TV nili wa moteri yemitiyana nai mukwano sekoma wali tanda bwaba yingira bwache tanda ukunyawo ebaje kyasika sigino hakuna ekoma otanda dina ko obusungu nyonyo Mustafa nyonyo nsagala muntu akola bintu bitali professional kale tujireke bate ate woli wetaaga obumanyirivu kubanga omuntu ayingidde ali mu premises zammwe mwe mwamuyise atakavuka kayingidde kyokone gwe balumbye bwabadde ayingira yasayinize sayinize kati bono namba zaga agesimu ne ID kati bo bana abayingidde basayinize I agree with you abadde balumbye bafana bayise wacha ku gate okutuuka eno nzo simanyi mpozinge olaba nesaba omuntu asooka n'abuuza nti wali yaliyo musabo oli amala kubuuza ati ensonga zono zimala kuggwa mula n'ayingira kazaka kyamasaba muyingira kirindi okujjako ng'ensonga zammwe zifaanagana kakyamasabo byakyuka nga ndudde okugendayo oludde ntere ngende bakola batya kakyamasaba muyingira kirindi ate mba nayogera ebyange bakuyimira nti omusawo aba amanyi ebikikuleese towabaana asawo abeera nga mbu nkubulira ebizibu nga tonnayogera anti kanyumizayo akaboozi k'essawo kati essawo bwe mutuulayo bati nga mulinda omukulu ajje kati mubeera mbega nga ye si mulwadde azekene kamwe kati n'ataliko okukwesikyalo omukiki ennaku zino kyano tetambula nasirika n'abuuza n'omulamu nange munnange olubuto olubuze omusajja agenda kungoba nasirika kati yaddayo n'atemyako olintona ali mu jampa ya bbulaaka kyano oba akatuuka bwoti yegwe wa kyano 256 ngolabye ne kasuku onaakola ono kumbe tete yaabwe kano yakola omubbi alina ekintu kyakukola mind yo nerelaxinga n'olyanga you at peace and people looking for solace pastor babira abantu atimanye buli ajja mu kanisa alina ebizibu nze nafa mmanja gundi oyo sente yiga wakolya kwa pastor yiga data wange noyo Aisha Kalondoozi mbaba yo yiga mubanja ne muntanda mubanjizaamu anti ye muntu yali anfuulinzeeko mu nsi nze nga manyi bya ddala Shalom wallahi twakoze interview ne Umaru Mwanje
yakolanga pastor yiga revival band enda playing ku Sunday. So very beautiful interview. Benayo gende byakalonzi zalinga zi script. Antiga mba oyo yiga mubanja data wange mu ntane yo jali. Siko musabira mu mirembe. Ne watajiwumula ate zenji kola ku mirembe ja katonda. Mustafa is supposed to be empathetic. Shalo muze sikwenya kwenya. Nze sikola kintu mpuliriza. Sikola kintu kitagenda gattako. Okitegedde? Simalaga kola. Fikigaza avaayo naye atabuka. Agamba when you amulekera ovuma Kenzo president wa film ayingiza mwana. Ati atete lwaki yamujja mu komera. Bwendo obuze Black Sugar bakubirani ne gaza nga bagala sente. Ati bagenda kutwogeza ebya amate tukyayogera. Bulobulobulu bwa magezi. Kyalo mu nsi muno obanga muna akafansonyi. Omuntu aba yakolera ekintu kyonna nga mulala yalema. Jude yokera mwako. Kalunjike yakko. Kakati yagambye nti agenda kubesala ebbala ya saha bajikube. Ate bana musibanya sente zinavawe zinamujjonge ebbala agi. Era nga akubira saha. Ate nge ebbala agi sudde muva sente. Yali bagenda kuba ebbala ya saha. Kakati ebbala muva sente zikujja mu kkomera kuba yakyaze emisango. Nga yeberera wakakubate ogeta na wayimba. Ate nkati ejo jam akyaze emisango ati mwavu. Kali kyalo muzo kimanyi nti mu nsi muno ogenda kufuata labe ku ya film moment seta yani. Mu nsi muno bajja kukubemba. Ati nze obulamu bwali buli bweti. Nze we ne committee ngamba ne committees. Alindwawo salawo. Neze kati nze sinza muntu kogana nti lero mpana saha. Ate nkyo nsange nti ate Kenzo wa amaanyi nnyo kuki. Ogeze ku mugaka nyine okubidde saa isimu nti bandi mu komera. Nga Kenzo wali goli yako esawa zino. Statement y'ofulumiza nti president ogwo okola ki? Oyakala. Goli yako tebamugambira nako. Naye yali luzanga atunulanga ekiyoyo. Nakuba essimu. Bali ne Black Sugar. Wakyemvu naye ekiyoyo. Bali nani? Ne Black Sugar. Gwe ogenda ojjako obujulizi. Black Sugar mujjukira mu nsonga za Figaza. Era Figaza nakulava mu komera mu yali mu kocha Shalom esa services. Naye kati mu nsi kati obanga boti. Shalom obanga tonjagala. Tununangako obuyambi. Anti sigenda kulaga nti oli desperate. Obuliddwa bw'okolagana na bwalabo jidde ozze wange gota yagala. Arch enemy buli omu gw'amanyi. Yes. Kajitegeeza ototegeera oli mugwagwa nnyo. Yamu ebiri ebyo ddia. Yes, wanti kyoba otegeeza. Anti fe abategeera Shalom omuntu ayogera ekintu kimu. Ne mmanya kyoba kati gwe. Ozze wasaho mugambi akuyambe. Tebeka nansuulawo ne kanzita. Okitegedde? Ate ku mutima gw'otayagala. Kati kantule bwenti seeti ebeere bweti. Otegeera? Kati kitegeeza obuliddwa bw'okolagana nabo. Babuze. Shalom waddire omukazi gwe wakyawa. Oba obuliddwa ate abakazi. Woyitire mu gwe ddala ntwogere. Nga boogere obulungi bw'otalaba. Okitegeera? Kati yaba musiru nnyo. Sibiri muntu nti musiru. Ate n'otamunenya. Waga tugamba. N'otamunenya kubanga okutegeera si kwa buwaze. It's not compulsory. Oli waba naye nga si wakutegeera naye omuleka bw'ate waba yatondebwa gwe ate obusiru bwani. Senga fena tuna okipayinga magezi. Obutabbo busigalawo nga bubadde. Omusango gw'abasibe ba Nuupu gwafunye twist empya. Muntu wa watu. Producer ojja ka video kano katugendo sosa kaneno. Olunaku lwajjo state yavuddeyo. Ngegenda kukozesa chairman Nyanzi muntu wa watu ng'omujulizi wa government. Abatamanyi kigambo mujulizi wa government tegeeza ye muntu government witness in a court of law is a person who gives testimony on behalf of prosecution, meaning they are called by the state to help prove a case against a defendant. Nga omuwabi wa government agenda kuleta chairman Nyanzi yaba awo obujulizi ku dduyiro yakwatibwa. Njagala police ozanya kano ka video nga boogera lawyer. Jakateekayo. Tewali kipya kyetulese mu kusaba kw'okweyimirira kuno era ng'agamba guno omusango public gwinamu interest y'amaanyi tebasobola kuta abantu bano bagende bataayaye nga bwe baagala ate nga public eyina kyeyagala okumanya ku musango guno na musango bagwongezayo mpaka nga 15 omwezi ogwokutaano tujja kukomawo wano okuwulira abajulizi ba gavumenti era gavumenti egambye egenda kuyita abajulizi babiri omuli omusirikale wa police Soma Armstrong ne chairman Nyanzi. Wow. Y'omu ku bajulizi.
Mulimu Chairman Nyanzi. Njagala mtonya kano ka video akala Chairman Nyanzi bwe yali ku NBS. Yayogera bwati. Nga bakubuuza ki ku parade eyo. Baali babuuza abantu abagirimu nti bonna mboogera amannya gaabwe. Parade nga bambuuza amannya gaabwe bonna abalimu. Tebandaga butyambwa parade nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu bubuuza abantu ki abaali nti njogera amannya gaabwe bonna nengezaako okubabuulira amannya agali bemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya? Exactly. Didn't you expose them? Why not expose them? Cameras expose. We do expose the things for which you think you put them to a risk of being arrested as well. Leka nkubuulire wakwata mpabudde kunyonnyola. Ekintu kye twakola bikolebwa mu nsi yonna bikoberwa mu masomero lwakuba wano kati fiya ereeta obuzibu. Bikolebwa mu masomero and ebintu bye twakola byali bya scouting. You know? Olaba ebintu bye twakola bikolebwa mu masomero okutuka omugumu mu kyaka. Naye ekintu kimu kyenyaa nkubuulire muganda wa Mukungu. Abantu nga bakuŋŋaanye ne babateeka mu oda weba. Akati nno nkubuulire omanyiza Chairman yo saamusiima. Kikulimba totandika bwotyo. Anti laba bulwali abantu bakolagana nabo naye Chairman saamusiima. Nsaga atwekuba empiira kiyinza obba stage ekirese mmwe kennyini mwekube anti gambe bwenti also have that view. Anti kugambe bwenti soko mpulirize ebiga byayogero biwulira bino byeni BS ebyasooka leave alone biri bigamba bino ebyasooka statement ezo zuya zakola nti mugumu nnyo yes kati state kase okwogera kala abantu let us assume nti oba ngwa mu under US kale oba exposing ate kino ekyokugenda mu kona kyo bakikake ekyokuwa obujulizi okuteeka ku bajulizi anti miya kuteekako buteesi baba mukubidde essimu gwe kyoga nti bakedde bukezi namuteekako anti kyali omunjala otegeera ekintu kimu nti omuntu avuddemu olubuto taba mugumba. Okitegedde? Omuntu avuddemu olubuto bamubala mu bagumba. Choga, did the state first consult Chairman Nyanzi before coming out? Absolutely. Kubanga ebintu bya court ebigwawo bugwi eba process kyobola nti basaba obudde tukyanoonyereza tukyabulamu ku council waffe ali ku musango ogwo tugenda dakika nga 2 nga yetuwumbawumba tukyabulamu tukyakola bwe tuti. Okitegeera nti batuuse mu kukkaanya okutuuka ekifulumya ekyo Chairman Nyanzi nakkiriza oba ajja kujja yogera agambe akirewo saamulaba mufumbiro saamulaba gundi saamulaba mutuuse mutya awo Sauda saamulaba awo nga mutuusewo mutya awo waawo nnyini awo kanso osiibye otya nno oli live ku Sham 25 tuli mu kukwata kantu ne Mustafa Bukenya nga tuli mu kwogera ku nsonga ya Chairman Nyanzi nga tugamba twalabye Jjo ng'avudde ne bagamba nti y'omu ku ba state witness nga tugamba basoose mwebuuzaako tebadde tannamwebuuzaako omunsi kufula state witness kakati tebamwebuuzizaako naye jjukira bamukwata ku nsonga zizimu n'agenda ku poliisi era poliisi gye yali yakola statement nga bamubuuza ku nsonga ezo ati engeri ye gye yazinnyonnyolamu state eyinza okuba yalabamu ebigambo bimu 1 2 3 yesobola okukozesa okukakasa nti reading yaliwo bayinza okuba tebaagala yekakasa nti gundi ne gundi yaliwo naye okukakasa nti reading yala parade yaliwo so bo bayisobola okwagala okujjamu layini emu 2 mu statement gye yakola nga bakola ki so bamuleeta mu kooti kumubuuza oba eyo statement yo wasiiye ate nga amazima yo bakola ki yakola statement number 2 basobola okukikorespondinga ne gundi n'ebyayogera ku TV and it was a national TV okugamba nti kuba yagamba nti yaliwo
So obujulizi buba bwanjawulo naye bwaba yajjamu akatonako akasobola okuzimba interest zaabwe nga state. Yes. Kategeeza ne bwatalabikako mu kkooti ayinza butajja mu kkooti just bone bapingamu kiri kye baagala. Omujulizi tasobola kakibwa agenda kuwa bujulizi naye kkooti esobola okuyisa ekiragiro ekikukako okugenda mu kkooti. N'ekyokubiri okugenda mu kkooti tosobola kakibwa bwogera ebyo byewakola byotayagala. Oyogera ebyo byowulira ebituufu byoyagala okwogera. Naye nga wenkugambye mulimu aspect ya statement yakola ng'ali ku TV nga bamukutte. Nedda bamukwata kubasooka ne bamukwata ku parade eyo yali bavaayo bamukwata. Oyo yali ava ku parade bamukwata. Ati mumukwata poliisi oyagendayo kitegeeza yakolerayo statement eyeekuusa ku parade eyo. Ati state tomanya mu statement eyo ekisobola okujjamu line emu bbiri kubanga ekisooka yo state kyeyagala okukakasa nti parade yaliwo. Irrespective oba ani yali ku parade naye ani akakasa nti parade yaliwo kyo kimu. Kuba abantu bagamba nti omusango teguliiyo. Kakati yo state kyeyagala osooka okuzimba kyeyagala osooka okuzimba nti okubaayo kwa parade kwokka webeesose nepakasa kitegeeza yaliyo. Bano abagamba nti naliyo ne saaliyo eba etandika okuwewula. Ekisooka okubaayo kwa parade kukonfamingiddwani kyamaanyi Nyanzi. Ati then omugugu gwebeeyina baani particular individuals abaali mu parade. Tweyanziza ssebo. Kakati Shalom nze kankuwulire nagaana okusoma amateeka. Anti bya kisiru. Kakati gwe ngambye gavumenti yagala kakasa nti parade yakola ki? Yaliyo. Kati bano bakwatira ki? Kubanga nayo tinakakasa nti parade yakola ki? Mu Uganda sokukwata nga bano. Preventive arrest. Ate kati awo tuba tususseewo Shalom. Kubanga labayo bano babakwata ku musango gwa parade. Naye ate kati baagala kakasa oba parade yakola ki? Yaliyo. Kati amateeka Uganda nemera nze. Awo webinnemera. Kati Uganda tesobola kukwata mujulizi ku musango we guti. Nemutaka nga tenayogera naye. Haram. Nyanzi bayogedde naye. Yes. That one I'm sure. Eno sa America Shalom. Anti America egenda kukwata ngo bujulizi bwakola ki? Nyanzi asobola kikola ekyo. Nze nesiga Bobi Wine yekka. Kwesigani? Bobi Wine. Kati kyegamba kiki tunjogeza bigambo. Nkugamba. Eno sa America. America ikwata mu musango gwaggwadda file oluvaayo wali mu kooti. Kati ate no Uganda bakukwata. Nogira ngo obeerayo nga banoonya omusango. Bakusaako. Iyo no babikola. No bakuteekayo ko nga banoonya omusango. Kyovola kati abaliyo. Ne kati gavumenti nakasa nti bali ku parade. Okitegedde? Kati obujozi obuli wano n'akamanyiiro kasukka. Sikete kali mateeka tewali kiki. Wabula bajoga banankola ki? Kubanga wano nganti bali bakwatibwa ku musango gwa parade. Ate sawa zino oyagala bakakaso wa parade yakola ki? Kati bali yo kukiddala. Ekituufu. Naye wadde oli wabeesigye ekyo kiraba. Anti kyegamba. Kubanga kati sawa zino bagamba banoonya bujulizi kukakasa musango ddala nti parade yakola ki? Yaliyo. Kati bo bali basibiddwa ku musango ki? Bwekubanga ne guno gubaga basibako kyagunoonyezaako buki? Tukukakasa. Kati Uganda kati nga Nyanzi we bamukwata. Bano Uganda emisango gyayo twasobola kuteeka ku bajulizi ku musango we guti nga temwazzeeko bbali. Ye kye kyakukiriza bamutabibye. Bayinza bakubyemu akapiira musooke mu mwenyi mukube kyamaanyi Nyanzi bannankyukakyuka mwekube mweyuzeeyuze. Nayo kiba kibakolera. Nyanzi yeesimbyewo wa gwe tuyuzaayuza. Ne bannankyukakyuka kiyinza obba. Anti nedda tugende bwe tuti. Kati Nyanzi yeesimbyewo wa nti tumuyuzeeyuze.
yego lwaki ngamba tsoka tulinde Mustafa nga 15 tugenda kulinda fera tugenda kulinda naye gwe kyo ngamba nze kinnuma kugamba nti ate banoonya bujulizi mulumika bali muki bali basibe kati wabakwatira ki ekyo ddala ng'omusango oguliyo oyagala kubirulinga muki muzimba muzimbe kubanga ono ye bo bakkiriza deo laguli bali abamukwata nti Nyanzi was part of the congregation awo bakkiriza which congregation jabala kasanti yaliyo awo kati wantabula Shalom nze anti wakola procurement iye kati awo amateeka we gantabulira koko yange yabadde kyokugulu nirabika eri lubuto niyo bino byogagga byoyina sebo nenkoke wakazi ezo wala mtani wange azanyisa nkugambye mwasa ya Telman zasula star 185 star 9 ash obengo zasula bills on restaurant ababuzeeko obengo amal yango obuza kubatula bana atuliriza tusibula abantu Mustafa wana bagala okulanga nayo mulimu omulala oguno nebyo bidagala omwana wa bitabula oli agenze goba kanyonyi allo hamunyimirwa obulamu ate kikulu era Shalom Kampala akunyumira omwana bwazannya ati eyo simpa abaana wala wajigoba ogirabye tusibula atula Mustafa era bbulwa ly'abantu gwe channel teyeetaaga muntu kubeerako anti yawaka gwera kusaza kubeera nabannyoko ono omukobo beeka n'oli mukyalawo kubanga tiraba omulawo agoba enkoko mbalaba nebenagiridde nno ama omulabye ama obulamu bwe butambula nga bwe yabubala amubeere bulungi bannange mweraba